ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo entalo mu sisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige omulungi mukwana ali ku 3abn kantola omukisa guno okubuuzaako nate mu linnya egganzi lya mukama ffe yesu kristo mwebaza mukama katonda ffe akuwadde ekiseera ekirungi mwebaza kuba akulabiridde era n'akugabirira gwe mukwano gwangeeza okuba nga ozitowereddwa mu ngeri ey'enjawulo njala okutegeeza nti eryafaayo gy'oli era ng'erinnya liri yesu kristo oyo yagamba nti mujje gye ndi mwe n'abakooye era abazitowereddwa nange n'abawummuza kyenva nkusaba mukwano ng'oli eyo nti semberera kristo kubanga oyo alimu emirembe gye weetaaga kwaniriza mu bunnabbi obw'essuubi wano mu puroguramu manya ebiro era nga tukujjukiza nti tulina ebyokuyiga eby'obwereere this time ekyokuyiga namba 2 kye tulina kigamba does God inspire astrologers and psychics? Yes or no? Zuula ebisingawo ng'ojjuza lesoni ezo ate ojja kuba weefunira n'omukisa ogw'okwewangula kye tuyita the amazing facts bible school diploma negataako omukwano gy'oli yonna twewombeke tuweeyo okusaba nga tutandika ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero katonda kitaffe nkwasa obulamu bwange ne nkusaba onnuŋŋamye nga njogera ekigambo kyo nsaba omwoyo omutukuvu ampa amaanyi ampa obuvumu era n'ab'emikwana abali mu kulaba obubaka buno basobozesa okutegeera eriyo omukwana noonya okutegeera amazima nsaba omwoyo omutukuvu amusobozesa okulaba obuwanguzi ssebo kitange nkusabye nga nkwesize mu linnya erya yesu kristo mukama ffe amiina weewaawo ekyokuyiga kyaffe olwaleero kiriko omutwe gugamba nti bannabbi b'ebiro bino okwolesebwa kossa ebirooto tugenda kuba tutunulira ekyaliyo nnabbi ow'amazima kyekibuuzo kyaffe ekikulu kubanga yesu kristo yagamba nti mu biseera eby'enkomerero bannabbi obulimba balyeyongera oba balisituka bangi ne bakyamya bangi so abantu abasinga obungi they have no hope nti eyinza okubayo nnabbi ow'amazima you are going to be surprised tonight katuzuula nnabbi ow'amazima yaliwa Bino okuva mu byawandiikibwa naye nga ntandika ojja kukiraba nti okwetoloola ensi yonna abantu bangi bagenda mu maaso n'okunoonya engeri gye basobola okufuna kye tuyita obukakafu abantu basanga mu masabo eyo nga bali mu kufuuwa emmindi bali mu kuyita balubaale n'emmandwa n'ebiteega bambi nga banoonya satani and assurance okay era abamu n'obasanga nga batandise n'okwettanira ennyo kye tuyita obufuusa what do they look for banoonya assurance and certainty kati naawe omukwano gwange bwe twagala okuddiramu ekibuuzo kino abantu kye beebuuza ennyo nti well tugenze yonna gye tugenda naye eriyo wasobola okubaayo nnabbi ow'amazima kubanga mu ggwanga eri Amerika abantu abataka wansi wa kanana bavuddeyo nga boogera nti ffe bannabbi ne wano mu ggwanga erya Uganda eriyo abeeyita bannabbi nina gwe mpulira eyeeyita ennyo nnabbi ng'ali awaawa ku luguudo oludda egindi mu lutegeera olwo ate si ye yekka waliwo ne gwe nalaba juzi nga baagala omunuuna engatto oyo bannabbi beeyita bannabbi okay kantandike n'okulabula kubanga n'ebicupuli gyebiri you need to be aware bw'osoma Matayo sura 5 Matayo sura 7:15 Yesu Kristo yalabula n'agamba nti mwekuume bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo by'endiga gye muli naye nga munda gy'emisege egisikula oba egisikula mwekuume bannabbi abo ab'obulimba mwattu bannabbi b'obulimba biweeyovu bannabbi b'obulimba in fact beegendereze nnyo nga wandibadde weegendereza embwa nga ziri bakutereddewo akapande be aware of dogs be aware of a dog eyinza okukuluma ssaawa yonna by the way guno omusege tegwekwese bulungi but there are others which are better
bannabbi bano ab'obulimba bambalira ddala ekyambalo kungulu ng'olabira ddala mu Kristaayo naye nga munda musege ogusikula oba ogusikula. Kale kino kitegeeza ki? Bwe kibanga eriyo bannabbi b'obulimba, Kristo kikyali mu kututegeeza. Tesobola kubaayo bulimba nga teri mazima. Tesobola kubaayo kicupuli nga tewali mazima. Take for example, singa oli agamba nti asobola okuwa akanusu ngambye kapapula aka $3 ey'Amerika. Of course ako tekikaliyo. Tesobola kufuna kicupuli kya $3 ku lwaki? $3 teziriiyo. There is no note for $3. Ne wana e Uganda siyinza kugamba nti ngenda kuwa ekicupuli ekyakapapula k'3,000 kuba tekaliiyo. Kati Yesu Kristo bw'agamba nti mwewale bannabbi b'obulimba is communicating to us, mwewale ab'obulimba kubanga n'ow'amazima gy'ali. Kivula tulina ebyawandiikibwa mu Bayibuli nga Abasalonike ekisooka essula 5:19 tuuka ku lunyiriri olw'21. Bayibuli egamba nti temuzikizanga mwoyo, temunyoomanga bunnabbi, mugezengako ku bigambo byonna, munywerezenga ddala ekirungi. Pawulo y'agamba abaagalwa bw'ogattako kati n'ebigambo bya Yokaana ebbaluwa esooka essula 4 olusooka lugamba nti abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo, naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri Katonda. Lwaki? Kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi. Kineetaagisa ki? Okwekebejja okuva mu byawandiikibwa. Omuntu onyinza nti okwawula nnabbi ow'amazima ku w'obulimba. Kubanga Pawulo yatugambye temugobaganya bunnabbi. Oli bw'agamba nti nnabbi temutandika tekwata mayinja mmwe bayogerwako mu biseera eby'enkomerero. Nedda, kikyoba okola. Tumwekebejja okuva mu byawandiikibwa. Bw'aba atuukana ne Bwino wa Bayibuli ow'ebyawandiikibwa, amiina. Bw'aba tatuukana, oyo nga tumanya nnabbi wa bulimba. Kivula beereka nti temukkiriza buli mwoyo, naye mukemenga emyoyo oba ddala gyava eri Katonda. So lwaki bino byonna mbireeta? Twayize ku kyokuyiga gye buvuddeko awo ekyayoleka obubonero obw'enjawulo ku kkanisa ya Kristo ey'amazima mu biseera eby'enkomerero. Era ne tulaba nti ekimu ku birabo oba ekimu ku bubonero obwawula ekkanisa ya Kristo ey'amazima mu biseera eby'enkomerero, kkanisa ya Seventh Adventist Church, ke kabonero ak'okuba nti erina mwoyo ow'obunnabbi oba erina ekirabo kino eky'obunnabbi. Bwino oyo twamusoma mu kitabo kya Kubikkulirwa essula 12:17 nga lugamba nti ogusota ne gusungwalira omukazi, ne gugenda okulwa n'ab'omu zadde lye abaasigalawo, abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu. Okutegeeza kwa Yesu kuno twakulaba mu Kubikkulirwa essula 19:10 nti okutegeeza kwa Yesu sinza Katonda. Lwaki? Kubanga okutegeeza kwa Yesu gwe mwoyo gw'obunnabbi. So ng'okiraba otya enti ekkanisa ya Kristo mu biseera eby'enkomerero bw'ebanga erina okutegeeza kwa Yesu, erina mwoyo w'obunnabbi oba ekirabo kino eky'obunnabbi. Kayinza bwe ntunuulira ekkanisa ya Kristo ng'erina ekirabo eky'obunnabbi, ekibuuzo ekinzijira okusooka kigamba nti mu biseera eby'enkomerero bw'ebanga erina ekirabo eky'obunnabbi, ekirabo kino kyaliwo ne mu biseera eby'abatume? Lwaki njogera bwe ntyo? Kubanga Omwoyo Omutukuvu bw'amala okuweebwa ekkanisa y'abatume, ekkanisa y'abatume Yesu gy'alekawo ng'addayo mu ggulu, ebimu ku bintu ebyewuunyisa, ebimu ku birabo ekkanisa ebyagiweebwa nga Omwoyo Omutukuvu azze gye bali abatume bano, byali birabo wammanga. Birabo ki? Bw'osoma mu Befeso essula 4 olw'omunaana olw'ekkumi otuuka ku lw'ekkumi, there is a number of gifts ezaweebwa ekkanisa okusobola okutwala omulimu mu maaso ogw'okubunyisa enjiri. Katusome ebirabo bino tubyetegereze, kuba Yesu Kristo bw'alinnya mu ggulu, tusaba Efeso 4:8 lugamba nti bwe yalinnya waggulu n'anyaga okunyaga, n'awa abantu ebirabo. Birabo ki? Olw'ekkumi lugamba era oyo n'awa abalala okubeera abatume, n'abalala bannabbi, n'abalala ababuulizi, n'abalala abalunda oba abasumba, n'abayigiriza. Tulabawo wano bannabbi, omwoyo w'obunnabbi oba kitwandise ekirabo eky'obunnabbi. Spirit of prophecy, omwoyo w'obunnabbi, referred to as ekirabo eky'obunnabbi, kyaweebwa ekkanisa ey'abatume. Kyandisigaddewo kumala bbanga ki mu kkanisa until the return of Jesus.
era bw'osoma eri mu Bakolinso ekisooka essula 1 onnyo olw'okutantuuka ku lw'omusanvu lulaga bulungi nnyo nti ebirabo bino ebyali biweereddwa abatume byali byakusigalawo mu kanisa okutuusa Yesu Kristo lwe yandikomyewo, because byabaweebwa olw'okutwala omulimu mu maaso. It was not about individual advantage. Ng'abamu olwaleero bwe tubalaba nga bw'aba amaze okuweebwa bw'aba amaze okutegeeza nga bw'alina ekirabo ky'obunnabbi, ate abantu ayagala kubanga abakolamu nsimbi. Of course ebyo weebiri tegakyali mawulire byenjogera. Ko public yaffe ye Uganda we know that such things. Inabamu kumwe mubimanyi bikwano. Ngamba gwe atula mukwano gwa gwizo okubanga oyina ne bwomanyi abakola ensimbi nga mulinnya eri okuba nti bannabbi. Man of God. People forgot the God of the man by trusting the man of God. Anyway, katuyongere mu maaso. Ebirabo bino byabaweebwa for what reason? Ensonga kyenkulu. Wuliriza, Abefeso essula 4:12 tugamba nti olw'okukkiriza kw'abatukuvu. Here is the purpose. Ensonga, not for the benefit of an individual. Si kugasa muntu nga kinnoomu, naye olw'okukkiriza kw'abatukuvu, olw'omulimu ogw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri, ng'amba ekkanisa, omubiri gwa Kristo. Wuliriza Bayibuli bw'egamba mukwano gwange, okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeera omwana wa Katonda, lwe tulituuka okuba omuntu omukulu okutuuka mu kigero eky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo. That is ebirabo bino byateekebwawo okulunda, okulabirira, okukuza ekkanisa ya Kristo okutuusa lwe yandikomyewo. Ku birabo ebyo amakanisa agamu gabirina ebyenjawulo bye twogeddeko ng'obusumba. Amakanisa galina abasumba, galina abayigiriza. Amakanisa galina abevangelisiti oba ababulizi b'enjiri. Amakanisa galina ne bye tuyita abaminsani. For example, let me talk about ekirabo kino eky'abatume. Kigambo aba apostles kiva mu kigambo kya Luyonaani apostolos, okutuma, commission oba okutumibwa. Ewala eyo kati abantu nga bano betulogerako wano bwetwogera ku kigambo apostolos twandibadde twogera ku bantu abali ku mulimu gw'obuminsani, twandibayise abaminsani olwaleero. Kati nga abajja mu Uganda nzijukira okuva mu mwaka ogwa 1877 tulaba Bakatuliki, 77 baali Banglikani, mu 1910 awo tulaba wabala abajja like in 1927 tulaba ate aba Seventh Day nga nabo bayingirawo. Abaminsani nga bagenda babunyisa enjiri. So bino ebirabo nga obuminsani oba obutume tubiraba mu makanisa ag'enjawulo. But what about ekirabo eky'abannabbi? Do we have ekirabo ky'obunnabbi mu makanisa agasinga obungi? Obadde okimanyi nti bwe kituuka ku kirabo ky'obunnabbi many churches are silent? You will find a few churches, amakanisa matono agavayo nga gagamba tulina ekirabo ky'obunnabbi, tulina bannabbi mu kanisa yaffe. Few. Lwaki? Ebirabo ebirala byonna babirina, naye kino ekirabo eky'obunnabbi kyabbula mu makanisa ago. Naye ate mwatusibwe gwali mu kanisa y'abatume. Mu kanisa y'abatume ekirabo ky'obunnabbi kyo kyaliyo ddala. Badde nsoma wano mu Bikola Abatume essula 13 olunyolo olusooka nga lugamba nti Antiokia mu kanisa eyali eyo yaliyo bannabbi n'abayigiriza. Kutwala ekyokulabira kankwe ku bannabbi abo be baliwa. Waliwo Filipo evangelisiti, naye yali nabbi. Osoma wano mu Bikola Abatume essula 21 olw'omwenda n'olw'ekumi lwagalu nti naye oyo yalina abawala 4 abatamanyi musajja abaalagulanga. Beetwalayo ennaku nnyingi. Bwe twalwayo ennaku nnyingi Ebuyudaaya neevaayo omuntu nabbi erinnya lye Agabo, erinnya lye ekkulu okujjukira akulyogerako mu maaso awo nga nnyonnyola ebika ebibiri eby'obunnabbi. But something I want you to see, nti mu biseera eby'abatume bayire n'okuva mu ndagaano enkadde bannabbi baalingawo, ate baali basajja n'abakazi. Ku likodi abakazi 9 mu Bayibuli boogerwako nga bannabbi, abaali bannabbi. So ekirabo kino kikatinga cross gender. Abasajja basobola okuba bannabbi n'abakazi basobola okuba bannabbi. Kankwe ekyokulabirako ekya nnabbi omu
gwe mmanyi obulungi mu ndagaano empya Yesu Kristo azaaliddwa, Maryamu ne kitaawe ow'oku nsi Yusufu boolekedde mu yeekaalu bagenze okumuwonga. Bwe bagenda okumuwonga, omu ku be basanga ng'oggyeko Simooni yamulera n'agamba nti kati ne bwe nfa kasita nkutte ku mulokozi. Omulala yaliyo yali mukazi, ono nno yali mukazi nnabbi, si nnabbi omukazi ow'e Uganda. Ndi ku Ana. Yes, ndi ku Ana eyali nnabbi. Kiki kinjala okunyweza nti bannabbi balingamu abasajja n'abakazi. Ekirabo ky'obunnabbi omusajja asobola kiweebwa ate n'omukazi naye asobola okukiweebwa. Naye ekirabo kino eky'obunnabbi mu byawandiikibwa tukiraba mu ngeri bbiri. Waliwo kye tuyita written revelations, obunnabbi obwawandiikibwa. Nga bannabbi bano baawandiika bennyini. Twali ekyokulabirako abasajja nga Isaaya, Yeremiya, Musa, Daniel, Pawulo, Yokaana n'abalala. Besigenda kumalayo bannabbi Mikka, Bannakumu, Bamalaki n'abalinga abo. Naye ate ne wabaawo n'obunnabbi obulala obw'abasajja nga bo bambi tetulina ekitabo kye tujjukira ku bo, naye nga nabo baaliwo bannabbi okubikulirwa okwogere oral revelation. Wano mwe muli abasajja nga Eriya, mulimu abasajja nga John the Baptist, Yokaana Omubatiza, mulimu abasajja nga Agabo, mulimu Samwiri, mulimu Eriya, Yokaana Omubatiza, mulimu Agabo n'abalala. Ng'okugamba obunnabbi bwabwe it's just oral, baayogera bwogezi, era nga you can't find a book written in their remembrance. Kwegamba you don't find any part in the Bible nga be bawandiika. Naye kati tukume ku kibuuzo kyaffe ekirala ekikulu. Wano twatunudde wali nga amakanisa agasinga obungi really tegalina kirabo kya bunnabbi. Why do most churches today don't have the gift of prophecy? Lwaki amakanisa agasinga obungi olwaleero tegalina kirabo kino eky'obunnabbi? Question is why? Kankuwe ansa ennyangu. Nze nakizuula kuva mu byawandiikibwa. Lwaki amakanisa agasinga obungi olwaleero tegalina kirabo kya bunnabbi? Ensonga eri nti tegagondera mateeka ga Katonda. Ensonga lwaki amakanisa agasinga obungi leero tegalina kirabo kya bunnabbi eri nti tegagondera mateeka ga Katonda. Omanyi mukwano gwange atulaba, waliwo oluganda olw'enjawulo wakati w'etteeka lya Katonda ne bannabbi. Etteeka ne bannabbi, law and the prophets. Waliwo oluganda lweweetaaga okutegeera. Bade nsoma mu Yeremiya essula 26 olunyiriri olwokuna otuukira ddala ku lw'omukaaga nga lwongera okulaga nti these two things are intertwined. Nabbi n'etteeka toyinza kubyawula. Bw'otwalako ekimu n'ekirala okifiirwa. You can't remain with the one. Bw'ogyawo etteeka nga bannabbi bavaawo. Bw'ogyawo bannabbi n'etteeka oba oligobye. Simple as that. Kikyentegeeza mukwano gwange enti emu ku nsonga lwaki amakanisa agasinga obungi olwaleero tegalina kirabo kya bunnabbi, it's because they deliberately break one of the 10 commandments. Bamenya nga bagenderedde erimu ku mateeka 10. Era nze nzikiriza n'amakanisa agagamba nti balina bannabbi naye nga gamenya erimu ku mateeka 10. Those are false prophets, as we shall prove in one of the coming presentations. Tugenze mu Kungubaga essula 2 okwongera okutegeera ensonga eno. Kungubaga kitabo kyawandiikibwa Yeremiya essula 2 olw'omwenda lugamba nti emiryango gye gibulidde mu ttaka, azikiriza amenya ebisiba bye. Kabaka we n'abakungu be bali mu mawanga eteri mateeka. Weewaawo olw'okuba teri mateeka kyekidiridde bannabbi tebalaba kwolesebwa okuvudde eri Mukama. I want to stress the point. Ensonga lwaki amakanisa agasinga obungi leero tegalina kirabo kya bunnabbi eri nti tegagondera mateeka ga Katonda. Ye amateeka gali ameka? Of course amateeka 10. Ngamba nti amateeka gali 10 mu mateeka 10. Era ekkanisa ya Kristo mu biseera eby'enkomerero
ensonga lwaki yo erina ekirabo eky'obunnabbi. Bayibuli ega nti ogusota ne gusungwalira omukazi ne gugenda okulwa nabo mu zadde lye abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu. Because of the keeping of the 10 commandments, ekkanisa ya Kristo mu biseera by'enkomerero olw'okubanga ekuuma amateeka gano 10, Katonda agyebaza mu ngeri y'enjawulo ng'agiwa ekirabo eky'obunnabbi. Waki? Law move together with the prophets. Kati ekkanisa ya Kristo ey'amazima mu biseera eby'enkomerero olw'okusalawo eddemu ebeere nga ekwata ebiragiro bya Katonda eweebwa ekirabo kino eky'omwoyo w'obunnabbi oba ekirabo eky'obunnabbi. Era twalabye nga akabonero ako akokuna, ekkanisa ya Kristo mu biseera eby'enkomerero ekuuma amateeka 10 n'ekivaamu Katonda n'alyoka agiwa ekirabo kino eky'obunnabbi. Naye olw'okuba tuli mu nsi ng'abantu nkumuliitu bagenda mu maaso n'okugamba nti nabo be bannabbi ba Katonda, njagala okutegeeza mukwano gwange, we need to test by scripture, tutegeere Bayibuli bigezo ki byekozesa okusobola okutuyambako okutegeera. How do I know here is a true prophet? Omukyamu y'ono bigezo ki Bayibuli byetuwa? Ndagabanako naawe mukwano ebigezo 4 ebya Bayibuli byetuwa ebigenda otuyambako okutegeera nti here is the true prophet. Era okuyita mu bigezo bino 4 ojja kuba okitegeera bulungi nti nabbi ow'amazima y'ono, omufere y'ono. Katubyetegereze ebigezo 4. Ekisooka, Bayibuli etuyigiriza nti Katonda bw'aba ayogera ne bannabbi be ayogera nabo okuyita mu kwolesebwa n'ebirooto. Olwo n'ogattako mukwano ne bamalayika. Bw'osomera mu kitabo kya Kuba Sura 12 olunya olw'omukaaga, ono Katonda ayogera ne Musa, Alooni awamu ne Miriyamu. Miriyamu yali muganda wa Musa ne Alooni. Bw'aba ayogera nabo, ojjukira baali bamaze okufunamu awo okwemulugunya olwa Musa okuba nti yawasa omukazi atali mu Isirayiri, ate kati Katonda gwayogereramu ffe tasobola kwogera naffe. Katonda mu kwanukula yagamba bw'ati, n'ayogera nti muwulire nno ebigambo byange, obanga munaabanga mu mmwe nnabbi, nze Mukama neetegeezanga gy'ali mu kwolesebwa, naayogereranga naye mu kirooto. It's me God. Bwe mbanga ndabye mu mmwe nnabbi nga nkakasa nti ono ye nnabbi, nze nja kwogeranga naye, si mmwe. Njogeranga naye ntya? Okuyita mu kwolesebwa n'ebirooto. So one of the identifying marks of a true prophet, Bayibuli etuyigiriza nti nabbi ow'amazima Katonda ayogera naye okuyita mu kwolesebwa n'ebirooto. Bayite kanjogere kino nga tetunaba kweyongerayo. Nabbi is a spokesman for someone. Ye mwogezi w'omulala. Mutunulira Musa ng'agenda e Misiri, Katonda amugamba nti gwe Aloni agenda kuba nabbi wo, nga gwe Katonda ngenda kufuula Katonda eri Falaawo, ne Aloni muganda wo y'anaaba nabbi. What does it mean? Nti ebigambo bye ŋŋenda okukwasa gwe Musa ogenda kubikwasa Aloni abituuse ku Falaawo. Gwe teweetaaga kwogera, ogenda nga boss. Gw'osirika busirisi, muganda we yajja okwogera. I think you're getting what I'm saying. Nti nabbi spokesperson w'omulala, but in a special way nabbi w'amazima spokesperson wa Katonda. Katonda gw'atikka obubaka, naye abumutikka atya? Okuyita mu kwolesebwa n'ebirooto. Bayibuli eyongera okutukirambululira wano obulungi ennyo ddala ddala. Naye of course leero tuli mu nsi nga wali abagamba Katonda yandabikidde, nayogeddeko ne Katonda ku ssimu, nantegeeza n'ebiringa ebyo. Laba n'abasamize nabo olumu batera okugamba nti Katonda yandabikidde. Anyway, gye bali olwaleero abeekwasa nti Katonda yabalaze okwolesebwa, Mukama nandaga nga Uganda eno gye twolekedde bingi, sigenda bigenda mu nnyo. Waliwo gwe nawulidde awo nabbi yagenze n'agamba nti gundi Katonda yanjolesezza nti awo kandekewo omulungi atula katweyongereyo.
ekigezo ekisooka Katonda ayogera n'ennabbi okuyita mu kwolesebwa n'ebirooto oba okuyita mu bamalayika. Katugende ku kigezo ekyokubiri kubanga ekyo tokiyimirirako kyokka. Waliwo abajja okujja bakugambye nti munange nze nange munange nze ndi nnabbi Mukama yanjoleseza. Kati katulabe ekigezo ekirala, kino nakyo kikulu. Ekigezo namba 2 Yeremiya 28:9 Bayibuli egamba nnabbi alagula emirembe. Ekigambo kya nnabbi bwe kirituukirira kale nnabbi alimanyibwa nga Katonda yamutuma mazima. Wonderful. Bw'oba oyagala okutegeera nnabbi ow'amazima ng'oyagala okumwawula ku b'obulimba, wuliriza nnyo bye balagula. Kuba Bayibuli egamba nnabbi ow'amazima bw'aba alagudde, kyalagudde kituukirira. It comes to pass. Why? Kubanga Katonda bw'abanga ddala yamutumye n'ebyalagudde birina okutuukirira 100%. 100%. Kuba Katonda naye mu kutegeera kwe ali 100%. Kano tayinza kuwubwamu mu byalagula. Kitegeeza bw'abanga yakwasiza obubaka naawe by'oleeta biba birina okutuukirira. Kati waliwo wano juzi gwe nali nsomako nnabbi mu ggwanga erya Bufalansa bwe yalagula only 11% came to pass. Nostradamus. So that one can't be a true prophet. However much you want it so. Tasobola kuba kulwaki bye yalagula. Yes. Only 11%. Naye Bayibuli etulaga nti nnabbi ow'amazima bw'aba alagudde byalagudde birina okutuukirira 100%. Except kano kankogere nako kakulu okujjako. Stay with me wano. Obunnabbi bw'aleese okujjako nga bwakakwakulizo is what we call conditional prophecy. Take for example obunnabbi bwa nnabbi Yona bwe baali batumye eri baamutumawa. Nnabbi Yona baamutuma e Ninevi, ye n'ayagala agende e Talusiisi awali emirembe. Era eriyo na bangi nnyo Katonda baatuma nti genda e Kasangati oba genda e Kalangala. N'ate ye n'omulaba ng'akutte liri erya Koolaasi erigenda Embalala. Oba kiraba nze banne sijasobola kuyita ku kidyeri bwe kinaagwa mu mazzi. Kangende mbulira ab'Embalala ku Koolaasi. Yalinnya Global Bus n'ebiringa ebyo. This Yona bamutumye agende e Ninevi ate akutte eri Talusiisi. Twebaza Katonda nti yamuwa free transport ow'ekyennyanja ennaku 3 ng'ali omwo ne kimuwandula ku lukalu n'aba ng'atuuse mu kibuga eky'e Ninevi eky'oku mazzi. Bw'atuukayo n'alyoka agamba nti ennaku 4 ekibuga kyonna kigenda kuzikirira. N'agenda ng'alabula. Kabaka abiwulira, bw'abiwulira n'agamba nedda, tetuyinza kufa kusaanawo. Oyo obubaka bwe yayogedde bwa mazima. What you have to do mutegeeza abantu bonna basiibe, nange nja kusiiba. Bambale ebibukutu beesiige evvu. And people were so much sorrowed for their sins. Katonda bwe yalaba ebyo, kate nga ye nga Katonda alwawo okusunguwala, ate bw'asunguwala tasunguwala lubeerera, ate bwakusaasira okw'emirembe n'emirembe, n'agamba ye nga bano lwaki se basaasira. Ye nga nze nzijuza okusaasira okungi mu tterekero ly'omutima gwange, n'abasaasira mu kifo ky'okubasaanyaawo. Kati tetujja kugamba nti Yona yali nnabbi wa bulimba. No! Yali wa mazima, naye obunnabbi bwali bumutikiddwa bwali bwaki? Bwali bwakakwakulizo. Era ojja kulaba nti mu Yeremiya 18 olunnyo olw'omusanvu tuuka ku 10 Bayibuli eraga nti ebisuubizo n'ebibonerezo bya Katonda biri kakwakulizo. Bw'ogondera Katonda ng'ofuna emikisa, bw'ojeemera Katonda ng'ofuna ebikolimo. Fakiti bw'osoma ekitabo ky'amateeka essula 28 kijja kulaga bulungi nnyo. Bw'onaakwatanga ebiragiro bya Mukama, Bayibuli egamba etya? Ogenda kubanga obeera mutwe so si mukira. Onaabeera waggulu wokka so si wansi. Which is not the same. Bw'omujeemera ki ekigenda okuddirira? Bikolimo. So ekigezo ekyokubiri, nnabbi ow'amazima alina okuba nga byalagula bituufu. Kati kanjogere ne kano kakulu nnyo nnyini ddala. Kano nako kabonera akawula nnabbi ow'amazima ateekwa okuba nga kaanya ne Bayibuli 100%. A true prophet should not contradict the word of God. Ekigambo kya Bayibuli alina okuba nga kaanya nakyo 100 ku kinnaakyo. Ebyo mbijjawa Isaaya essula 8 olunnyo olw'20 n'ekigezo kikulu nnyo 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 ekya Isaaya 8 olw'2
obanga bayibuli ewandiika wano nyiri ono kansooke ndusomine wano mu bayibuli yange eno gye nayise nayo. Isaaya essuula 8 olunyiriri olw'20 lugamba, tudde eri amateeka n'obujulirwa, obanga teboogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri, mazima obudde tebugenda kubakeerera. If they don't speak according to this word, it's because there is no light in them. Bwe bateegera nga bayibuli bweyigiriza, tebalina musana mu bo. Tudde eri amateeka n'obujulirwa. Bayibuli eno yonna ge mateeka n'obujulirwa. Ono ye Musa ne bannabbi, endagaano enkadde n'endagaano empya. Nabbi yenna agamba nti nabbi bw'abanga akontana bayibuli kyeyigiriza, then that cannot be a prophet of God. Lwaki? Bayibuli egamba nti bwe batayogera ng'ekigambo kino bwe kiri ekya bayibuli, temuli musana mu bo. So kigezo kyokusatu, nabbi w'amazima ateekeddwa okuba nga akkaanya ne bayibuli. Bulungi nnyo. So ne nabbi w'omu biseera eby'enkomerero nga Yoweri bw'alaga, Yoweri essuula 2:28 n'Ebikoola Ttume essuula 2:17, Yoweri essuula 2:28 n'Ebikoola Ttume essuula 2:17 nga bwe ziraga bulungi nti mu biseera by'enkomerero wagenda kubeerawo ekirabo ky'obunnabbi. Kitegeeza nabbi mu biseera eby'enkomerero ateekeddwa okuba nga akkaanya n'ekyo bayibuli kyeyigiriza. Olunyiriri lugambye nti tudde eri amateeka n'obujulirwa. Obanga teboogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri, kubanga temuli musana mu bo. Ako kabonero kakulu ku nabbi ow'amazima, ateekeddwa okuba nga akkaanya ne bayibuli kyeyigiriza. Katugende kookuna olwakadde. Nabbi ow'amazima ateekeddwa okukkiriza mu Yesu okuba Katonda ate omuntu. Mu ngeri endala ateekeddwa okukkiriza mu Yesu Kristo nga omulokozi ow'abantu, omulokozi w'ensi. Ateekeddwa omukkirizamu nga ye mutonzi ate ye mulokozi. Kino kikulu ku nabbi ow'amazima. Era bw'aba ayita abantu tabayita kujja gy'ali, alina kubasongera ku Yesu. Kakulaga olunyiriri Yokaana ekisooka essuula 4 olunyiriri olusooka otuukira ku lunyiriri olwokusatu. Wano bayibuli erina bwino gwe njagala owulirize mukwano. Mu Yokaana ekisooka essuula 4 olunyiriri olusooka otuukira ddala ku lwokusatu. Bayibuli egamba etya? Ndabe Yokaana ekisooka essuula 4. Bayibuli egamba nti abaagalwa, temukkirizanga buli mwoyo, naye mukemenga emyoyo nga gyava eri Katonda, kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi. Mutegererenga ku kino omwoyo gwa Katonda. Mutegererenga ku kino omuntu alina omwoyo wa Katonda alina omwoyo w'obunnabbi. Buli mwoyo ogwatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda, na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Era ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo gwe mwawulira nga gujja, era kaakano gumaze okuba mu nsi. What am I saying? A true prophet only lifts up Jesus, points people to Jesus. Twali ekyokulabeka eky'omusajja nga Yokaana Omubatiza. Yokaana Omubatiza gwe tusomako bwe yali nga agenda abuulira enjiri, yagamba nti nze sigwanidde wadde okukwata ku buwuzi obw'engatto za Yesu Masiya. Kwegamba yagamba nti nze nteekeddwa okutowazibwa, Kristo akule agulumizibwe. What am I trying to show you, my friend? Enti nabbi ow'amazima, abantu abasongera ku Yesu Kristo, oyo bwino. Naye tumulabe bulungi nnyo bino bye twakazuula. Tulabye ng'ekirabo eky'obunnabbi kyaweebwa ekkanisa. Ne tulaba nga Katonda alina obukwakulizo bubiri okuweebwa ekirabo eky'obunnabbi bwe buliwa. Ekisooka okugondera etteeka lya Katonda n'okugondera bannabbi be. So ng'ekyokusatu, ekkanisa ya Katonda ey'amazima ekuuma amateeka ge, era ekivaamu eddizibwa ekirabo kino eky'obunnabbi. Oyo naye buno twakamuzuula mu bye twakazuula. Then ekyokuna, ekkanisa ya Katonda leero okufaananako eyasooka eteekwa okuba n'ekirabo eky'obunnabbi. Ekyo nakyo tukirabye. Tuteekwa okwekuuma bannabbi b'obulimba nga tubagezesa ne bayibuli kiki kyeyigiriza. Ne bwino ono gwe twakazuula ku nsonga eno eya nabbi w'amazima yaliwa. Njagala oneegatteko mukwano, tusagule mu bufunze okuyita mu byafaayo, nkwanjulire nabbi ow'amazima atuuka na butereevu n'obukwakulizo nga bayibuli bwe butulambululira. Kansooke tuddeyo ku bubonero obwawula
nabbi ow'amazima. No, obubonero obwawula ekkanisa ya Kristo mu biseera eby'enkomerero ey'amazima. Twagirabye nga Seventh Adventist Church, tulabye nga ekkanisa eno ekimu ku byekola ekuuma amateeka ga Katonda 10. Naye nabwino gwe njagala okutunulira wano katono nnyo. Obumu ku bubonero buno, akabonero akokubiri kalaga nti mu mwaka ogwa 1798 ekkanisa ya Kristo yandibadde erabika ku nsi. By the way, mu mwaka ogwa 1798 amakanisa agasinga obungi ag'obukristaayo gaafuna ebbeetu era ekitta bantu ekitta abakristaayo abaali babuulira enjiri kyali kikendedde nga kikumpi kiweddewo. Oluvannyuma lw'omwaka guno ogwa 1798 ku lwaki tulaba ebitongole nga British Bible Society ng'esituka mu mwaka ogwa 1840 mu ggwanga erya Bungereza, American Bible Society mu 1816 mu ggwanga erya Amerika. Era abantu aba bulijjo batandika okufuna Bayibuli ne batandika okuzisoma ne batandika okuzibikkula, era mu kubikkula ebyawandiikibwa abantu okwetoola ensi yonna batandika okukkiriza nti really Yesu Kristo yali ali kumpi kudda. Bano tebaali ba Seventh Day Advent. These were just Adventist abaali bakkiriza nti Yesu Kristo anaatera okudda ku nsi kuno. Bano no baali bantu abavudde mu makanisa ag'enjawulo omuli Abakatuliki, Ababaptisti, Abamethodisiti n'amadiini amalala ag'obukristaayo agaliwo mu biseera ebyo, nga baproclaiminga oba nga babuulira nti Yesu Kristo ali kumpi kudda. Kino baakijja ku ki? Baakijja ku bunnabbi bwa Daniel Sula 8 Lunyolo 14 olwali lugamba nti birituusa amakya n'amawungeera 2023. So kati bwe baabala ekiseera kino ekyo eky'emyaka 2023 okuva mu mwaka ogwa 457 BC, balabanga emyaka gino giggwayo mu mwaka ogwa 1844. And so they believed nti Yesu Kristo mu mwaka guno ogwa 1844 yali akomawo ku nsi. Mu ggwanga erya Amerika, omu ku basajja abaasinga okukwata abantu mu Babiro baali bamuyita William Miller. William Miller yabuulira ekigambo n'akakasa abantu nti Yesu ajja, era abantu abangi ne batandika okumukkiririzaamu. In fact, makanisa ag'enjawulo ng'agenda awaayo obubaka nti Yesu akomawo. But as you know, amakanisa agamu gaatandika okulaba nga obubaka bwe bugezaako kubanga obulalula abantu, ne bagamba gundi komaawo, era ne bamugoba mu makanisa gaabwe. Kati abantu bonna abaayagala okusigala nga bakkiriza mu njigiriza eno ey'okuba nti Yesu akomawo baalina ofuluma amakanisa gaabwe. Kino kankyogere nga tweyongerayo. Ebiseera ebimu kiyinza okwetaagisa okusinziira ku bubaka bwa Bayibuli w'ozudde nga tojja sigala mu kkanisa muli, ojja gifuluma ogende mu kkanisa endala okugoberera amazima ga Bayibuli nga bwe gali. Era abantu abagoberera William Miller mu kiseera ekyo babayitanga ba Millerites movement. Mu 1884 ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa October bakkiriza nti Yesu Kristo yali akomawo. Ekyennaku teyakomawo. Teyakomawo wadde bwino baali bamubaze bulungi nnyo. Kati bamala okukiraba nti takomyewo, ate nga baali balowooza nti eno ensi watukuvu awaali wagenda okulongoosebwa kati takomyewo. Do you know what happened next? Baddeyo ne beekebejja obunnabbi ne bamanya nti ensobi teyinza kuba Katonda eri kuffe ababadde beetegereza obunnabbi buno. Era bambi mu kwetegereza ekyaddirira bagenda okulaba nga mu watukuvu awaali woogerwako tewaali wa ku nsi, waali wa mu ggulu. Era kino bakijjawa bakisoma mu Kubikkulwa essula 11 Olunyolo 19 nga lugamba ne yeekaalu ya Katonda ey'omu ggulu n'ebikkulwa, ne walabika mu yeekaalu ye essanduuko ey'endagaano ye. Kati essanduuko eno ey'endagaano, abasoma endagaano enkadde bakimanyi bulungi nnyo nti munda mu ssanduuko eno ey'endagaano mwalimu amateeka 10. Okay. Amateeka ago 10. Kati bagenda okwekebejja amateeka gano 10. Abantu bano abaddeyo ne beekebejja ebyawandiika. Yes, they have been disappointed. Naye bagamba katuddemu twekebejja ebyawandiikibwa. Mu kwekebejja ebyawandiikibwa they saw nti mateeka gano 10 waliwo etteeka lye baali bamenya. Lyali lyakumeka? Lyali teeka eryokuna.
Tusomako mu kuva essula 20 olunya olw'omunana nga ligamba nti jjukiranga olunaku lwa ssabbiiti okulutukuzanga. Olunaku olw'omusanvu ye ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Kati bambi abakkiriza bano okuva mu makanisa ag'enjawulo ne basalawo batandike okuwumula ku ssabbiiti ng'etteeka lya Katonda bwe riri. Bagenda okukirabanga n'abatume baakuumanga ssabbiiti. Bagenda okukirabanga ne Yesu yali mpisa ye ey'okuumanga ssabbiiti. Koobo nti katudde ku mazima ga Bayibuli gano ag'okussa ekitiibwa mu mateeka ga Katonda mu bujjuvu. Look at what happened. Katonda mu kusiima nga basazeewo okuddamu okuuma amateeka ge gonna nga bwe gali 10, n'alyoka abagonnomolako ekirabo eky'obunnabbi atya okuyita mu buweereza bw'omukyala ayitibwa Ellen G. White. Ellen God Hammond White. Kubanga basazeewo baddemu bakuuma amateeka ge 10 nga bwe gali, Katonda naye asiimye kaabaddiza ekirabo kino eky'obunnabbi okuyita mu Ellen G. White. Era Ellen G. White ajjukirwa nnyo nga nnabbi w'ekkanisa ey'obwadiventi. But don't forget, twabadde twetegereza amulesoni yaffe kyetegereza ebigezo 4 ebikulu. Twagala okulaba Ellen G. White atuukana nabyo. Does she meet the 5 tests? Tuyinza omuteekako prophetic pattern oba prophetic line ey'abasajja nga Abayisaaya, Bayeremiya, abasajja nga Bamusa. Nene tukkiriza nti ye nnabbi wa Mukama mu kanisa y'ebiseera eby'enkomerero. Yes, katunulira ebigezo bino atuukana nabyo. Of course, Ellen G. White yafuna okwolesebwa. Okwolesebwa n'ebirooto. Visions ezitaka wansi wa 20,000. Emu yabifunanga mu ssaawa empanvu, ebirala mu ssaawa ennyimpi. Kimu ku byewuunyisa ku ye ng'ali mu kwolesebwa nti ku kilo ze yalina zokka 44 yasobola okukwata Bayibuli ya kilo 8 n'agikwata okumala ebbanga ng'ali mu kwolesebwa. Okulaga kintu wano yali afunye supernatural power, amaanyi okuva eri mu ggulu, yali connected butereevu n'eggulu. Here is facts ku mukyalo ono Ellen G. White, okwolesebwa kwe yafuna more than 2,000 visions. They testify of her gift of prophecy. Ekirabo kino eky'obunnabbi Mukama kye yamukwasa. Secondly, Ellen G. White oyazaalibwa mu mwaka ogwali 1827. Nimukuwa ku bwino ku ye ne bye yakola mu mwezi ogwa Novemba. Ate n'afuna okwolesebwa kwe okusooka mu mwaka ogwali 1884 ng'ali ku myaka 17 gyokka. Ebikimu ekirala ku byewuunyisa ku ye nti obunnabbi bwe yalagula bwatuukiriranga. Kino tekijja kwerabira mu ggwanga lya America. By the way, in America tebagenda kwerabira kino. San Francisco ekwata omuliro ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa April mu mwaka ogwali 1906. Naye nga Ellen G. White yali akiragudde mu mwaka ogwali 1902, emyaka 4 emabega, n'alabula abantu bonna abakkiriza nti nnabbi wa Mukama ne bavaayo, omuliro tegwabookya. Abaasigaza 10 ne balemerayo munnange, era omuliro ogwayokya San Francisco tegwabataliza. Yalagula ebintu bingi bye tulabako olwaleero. Twala ekyokulabirako ng'okusituka kw'obukundi obw'enjawulo oba obubondo, cults, ezaasituka. Omwajjira abasajja bano abafuusa ab'enjawulo. Yalagula nti mu biseera by'enkomerero wagenda kubeerawo nnyo okwettanira enkola ez'ekifuusa ez'ekisamize. Spiritualism yandiyingidde mu makanisa g'obukristaayo, which is true today. Amakanisa singa obungi batuuka n'okukkiriza nti abantu tuli bakomawo. Abantu bakkiriza mu ndowooza y'emizimu biki, bagenda ku ndagu. Ebintu bino byonna yabiragula nti bigenda na kwesogga obukristaayo. Let me tell you, it's just a matter of time. N'ogenda kukiraba nti makanisa ag'obukristaayo, this is something which is so paramount. Naddala amakanisa agakuuma olunaku olusooka mu wiiki. There is a lot of spiritualism olwaleero. Eddiini eyo bayita experiential religion eyo ey'okubanga mu butuufu muli I feel, I hear, ebimpitamu muno, mpulira nga ayogera nange, ebyo enjiri eyo, eddiini bwetyo muki mu bukristaayo. Ebintu bino yabiragula. Let me show you something else. Obubaka bwe ku by'obulamu nawo bwewuunyisa, kubanga n'abasajja abasomi oba abayivu ab'enjawulo
bajja kugamba nti they don't have a better ideal bwe beetegereze yiye bit intuition oba twogere ku bintu by'okulabula abantu okwewala ebintu ebimu ebikambwe. Twala ekyokulabirako Ellen G. White yasooka okukiraba nti okunywa taaba asobola okutta, taaba mubi, era abaamanya nti Mukama amuwadde obubaka buno baasalawo taaba bamuveeko. Ebintu bino yabiwandiikako mu byobulamu. Ennyama emmyufu agyogerako nti nkyamu, bannasayansi bakizuula nnaku zino, naye nga ye emyaka 10 emabega yali yakiraba dda n'okusoba. Kiki eŋŋamba? All these testify ku ye nti ddala ono nnabbi ow'amazima. Ekirala akkaanya ne Bayibuli. Ekyo sigenda kirwako nnyo kubanga ne mu biwandiiko bibyo nnyini you can testify. Nze nina ebiwandiiko bye wano akatabo wano kenkutte bakayita the great controversy. Kana akatabo wonna akasoma mukwano kakolere order, kajja kuba kakutuukako okasome akatabo ke kano. Ojja kalabanga mu butuufu she can relate to you stories. I mean, ebyafaayo eby'obukristaayo, ensi gy'evudde ey'obukristaayo, we tuli kati ne gye twolekedde, ng'akozesa ebyawandiikibwa. Ebitabo bye bingi. Kiki eŋŋamba? Wanakaanya ne Bayibuli bw'osoma ebitabo bye bulungi. Era ye kennyini agamba toyina kugulumiza bitabo bye kusukka Bayibuli. She points people back to the Bible, to scriptures. Era mu bannabbi mu bantu bonna abaali basituka mu biseera emigendo, movements ez'enjawulo mu myaka gya 1844, only the Seventh-day Adventist movement, Ellen G. White mwe yali, gwe mugendo gwazzaayo abantu ku Bayibuli kikyegamba. Only one. Omugendo guno ogwa Seventh Adventist Church, Ellen G. White mwe yali. Okulaga ki? Really, she meets the prophetic pattern. Ey'abannabbi abazze nga babeerawo. Kankutwale ku nsonga eno ey'okuna. Akkiririza mu Yesu okuba Katonda oba omuntu. Sinnaba kulabayo mu biseera bino eby'enkomerero mu bawandiisi abazze nga bawandiika omuntu eyali awandiise ku Yesu Kristo nga Ellen G. White. Ekyo si nze nzekka kijulira, naye n'ekitongole eky'ensi yonna ekyetterekero ly'ebitabo gye tuyita Library of Congress mu ggwanga erya America baatongoza ekitabo kye ekiyitibwa Desire of Ages ng'ekitabo ekikyasinze okwogera obulungi mu ngeri esingayo okusikiriza ate etegerekeka ate engeri ey'ekikugu ku bulamu bwa Yesu Kristo. Ekitabo kya Desire of Ages kiki eŋŋamba? Bwe twogera ku ky'okugulumiza Yesu Kristo, she has no peer mu bantu b'omulembe guno. Awandiika ku Yesu Kristo nga as if you can think of her, yaliwo mu biseera by'abatume. But she's of our day. She's a modern prophet. Naye kino kyekwongera kulaga ki? She's really a prophet of God. Ku lwaki? Awandiika ku Kristo teyeesongako, yasonga ku ki? Yasongako ye yamutuma, Yesu Kristo. Omutume yenna teyeesongako, asongako ye yamutuma. Kimanyi bulungi naawe nti ne Yesu Kristo bwe yali ku nsi kuno yagambanga kitange eyantuma. Teyeesongangako, Yesu yasonganga ku kitaawe eyamutuma. Nyongera kulaga ki nti this is another fact, oba akabonero akalala oba ekigezo ekirala ekyongera okukakasa nti really omukyalo ono Ellen G. White atuuka na butereevu ne bwino Bayibuli gwetuwa ku nnabbi ow'amazima. Nkutegeezeza nti ekitabo kino ekya Desire of Ages mu Library of Congress, ebitabo mutwalo ebyogera ku bulamu bwa Yesu, ekitabo eky'enkizo mu byonna ekyogera ku bulamu bwa Yesu Kristo ekyabisinga ekitabo ekya Desire of Ages ekya Ellen G. White. So omukyalo ono newankubadde nga education ye obuyigirize bwe tubulaba nga bwali bwa wansi 3rd grade education, that is P3 wano ewaffe bwe twandigambye, naye Mukama yamukozesa omulimu mu bulamu bwe ogwakyusa enkumi n'enkumi z'abantu ku myaka 7 egy'obuweereza gye yakola. You can see really nga n'olwaleero abantu bangi obulamu bwe buli mu kukyuka okuyita mu buweereza bwe. Badde nsomako wano ku bimu ku bitabo bye yawandiika, muli ekitabo nga ekitabo ekya education
ate nga teyasoma naye n'awandiika ekitabo ky'education nga olwaleero abasajja abagezigezi mu byenjigiriza bagamba this is a great classic book ekyogoberera nga ogenda mu maaso n'okuddukanya essomero. Bw'aba amaze okufa mu mwaka gwa 1915 the New York Independent Magazine ng'ennaku z'omwezi 23 August yabwemuwandiikako yagamba nti she showed no spiritual pride and she sought no philippic luck. She lived a life and did the work of a worthy prophetess, the most desirable, the most admirable of the American succession. Yaweereza mu bulamu bwe, yakola omulimu ogugwanidde nnabbi era asingayo okwogombebwa mu Bamerica abawanguzi. Ellen G. White gwe twogeddeko akawungeezi kano. Njala okujjukiza kino mukwano, bannabbi tebabeerangako baganzi. Era ojja kusoma ku intaneti okwo osangeko abantu bangi nnyo nga bamuvvoola, nga bamunyoomoola, nga bamuwalampa. Lwaki? Byawandiika byoleka obulamu bwabwe nti tebutuukiridde mu maaso ga Mukama. So tetwewuunye ekyo ku lwaki. Always prophets tebabadde nnyo baganzi. Bayeremiya basomeeko Bayisaaya mirembe gyabwe. They are not, si baganzi. Naye Bayibuli ate tusuubiza omukisa ogw'enjawulo eri abo bonna abasazeewo okusembeza obulamu ebiwandiiko bya nnabbi. Bayibuli ega nti mukkirize Mukama Katonda wammwe bwe mutyo munaanywezebwa. Mukkirize bannabbi be bwe mutyo munaalaba omukisa. Manyi wali abagamba nti kati oyala tufunirayo Bayibuli ndala gy'oba otugattako. No, nga sinaba kwongerako. Yakutegeeza nti tosobwa omukisa gw'okubanga otwala ebiwandiiko bya nnabbi. Ebitabo byo nayise nabyo bannange. Osobola naawe okwefunirayo ebirala eyo. Naye kimu ku byo ye great controversy. Ekirala kiri wano bakita Prophets and Kings. Ekirala kiri wano bakita Acts of Apostles kya Ellen G. White. Ne wano waliwo volume ya bitabo 9 eyitibwa The Testimonies, The Testimony for God's Last Day People oba Testimony for the Churches. Bino ebitabo mukwano ebyenjawulo bw'onaaba obifunye n'obisoma ogenda kwefunira omukisa Bayibuli gwetugambye wano ogambe nti mukkirize bannabbi be bwe mutyo munaalaba omukisa. I want you to be a blessing. Ate ofune omukisa ng'osoma ebitabo bye. Siri mu kwongera ku Bayibuli ne kino kankitereeze kubanga oyinza okulowooza nti mukwano enjigiriza z'ekkanisa y'Abaseventh be Advent zirina kwegamba zerina zeesigamiziddwa ku Ellen G. White. Nedda. Nedda. Ellen G. White Mukama yamukozesa omulimu gwe ogw'okutuyamba okuddayo ku Bayibuli. In fact bw'oba omulaba mutwale nga magnifier. Eyo magnifying glass ekikuyambako kyeki bw'ogitunulamu osobola okulengera obulungi akantu akasirikitu. Ellen White talina kyayongera ku Bayibuli wabula atuyamba kwongera kulaba makulu ga Bayibuli nti ye kye yali akola. Her writings bino byonna ebitabo nga bw'ojja okgenda ng'obisoma mukwano gwange bikuyamba kuddayo kwongera kulaba bukulu bwa Bayibuli mu bugazi. Abantu gye bakoma okuva ku Bayibuli Katonda gy'akoma ositula bannabbi babazzeeyo ku Bayibuli, and that's the purpose of Ellen G. White. Not to take you away from the Bible, but to take you back to the Bible. Kuzzaayo ku Bayibuli ekigambo kya Katonda. Era tukirabye nga really okusota gwasongwalira omukazi yagenda okulwana n'ab'omuzadde eri abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda n'okutegeeza kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Okutegeeza okutukulabye nga ye ebiwandiiko bya Ellen G. White oba ekitabo kino eky'obunnabbi. Mmwe abalina zi smartphone njala okubazigira osobola okufuna ebigambo bino ebya Ellen G. White oba ebitabo bye estate namba yino ku ssimu yo. Ogenda bugenzi ku internet n'owandikamu ekigambo Ellen G. White. Bajja kuleetera Android app eyo ogibere ng'ogi-installinga ku ssimu yo. Ebitabo bino byefunire. So nga ne ku kompyuta kisoboka. Nze Yonasaani nange Mukama mpadde omukisa nti okuyita mu kusoma ebitabo by'obulamu bwange tebusigadde kye kimu. I want to tell you where my life come reformation oba kye nandise okugezaako okudda obujja mu bulamu bwange. Nkisanze nnyo mu kusoma ebitabo bye. Era bwe natandika obisoma mu mwaka ogwa 2011 2013 awo ne mbisoma nnyo byannyambako okwongera okudda obujja. I really testify
olwayo nange neenyigira mu buweereza mukama nampita okubeera omuweereza because of reading her books like the great controversy. Ekitabo kino kikyandika kyekimu. Waliwo ebitabo nga Ministry of Healing bisobodde kukuleetera wano okubirabako, naye ebitabo bino bw'onaasalawo naawe obisome, your life is not going to remain the same. Ono omukyalo okwetooloola ensi yonna abantu bali mu kujulira engeri gy'akyusiza obulamu bwabwe, oba maka, families, oba byanjigiriza, education, oba bya bulamu. People testify of her writings and you can be part of them. Abasobola okufuna omukisa ogwo ogw'okuganyulwa mu kutegeeza okwa Yesu Kristo kwe tulabyeko nga kuli mu kkanisa ya Kristo yasigalawo ey'aba Seventh Day Advent. Yali okutegeeza mukwano enti you can be part of the beneficiaries of her writings. Osobola okuba ekitundu kwabo abagenda okuganyulwa mu bitabo bye. Si kuyita buyisi nti omukkirize nti nnabbi, naye I want you yourself to prove by reading her books. Ebitabo bye ebyenjawulo. Yala kunzikira wano mukwano nga nkwagaliza ekiseera ekirungi ne Kristo. Era Kristo tusabe osigale nga naawe oyaayaana okwongera okumanya ebikulu mu bitabo bino eby'omukyalo ono Ellen G. White ebikyusiza obulamu bw'abantu nkumuliitu, naawe bwo tebujja kusigala kyekimu. Katombeke tusabe. Muyinza w'ebintu byonna Katonda waffe, nkwebaza olw'obubaka buno bw'otuyambye okutegeera. Nsaba abantu bo bateekemu omuliro ogw'enjawulo, obasiikule emitima, bamalirire okulaba nga basoma ebitabo bya Ellen G. White, ate mu kubisoma obulamu bwabwe bwongere okusemberera, bwongere n'okussa ekitiibwa mu kigambo kyo Bayibuli, kubanga kye kiruubirirwa kyo okutuwa ekirabo kino eky'obunnabbi ekya Ellen G. White mu buweereza bwe. Ssebo toyanziza nnyo kuba okusaba kuno okuwulidde. Nsaba obubaka buno bwongere oteekateeka abantu bo okusinga ennyo olw'okudda kwa Kristo okusembedde n'olw'obulamu obugulumiza erinnya lyo mu nsi muno, bwensabye nga nkwesize mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewaawo. Weebale nnyo bali eddala mukwano gwange, teweerabira kiddako. Mu maaso awo tujja kuba tunuulira kya Babulooni. Zuula malaayo ono eyamyuka y'ani? Mukama akumpeera omukisa. Ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo, entalo, musisi, kawumpuli, tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa.